So I think it was just making up some comments. Agambye nti bamuyitanga malaya naye twamuwa byali byantalo z'abakyala sikimanti kimufuula malaya ate baamala ne bakulagana bayida kubanga basolving ensonga zaabwe so tesirunje business omukyala ono mufumbo womwogerako ne bawe kimuluma n'omwana we gwe yakazaala ajja kubisanga ku social media so naye ku nsonga ze zimu olunaku olw'eggulo tulina kanakawala ka Flona ennaku zino kalungi omu ku bukyala obusalawo wano mu industry ya Uganda ate nga kalina empisa so watch out for this young woman olunaku olw'ejjo twamulabyeko ng'alina Ziza Bafana balina oluyimba lwabwe olupya olujjuddemu details za traffic simanyi tontomesa actually it's a speed control it's a love song very. But I think traffic yalwagadde nnyo. Very. Nenyambala gye bali bambadde even the description of the videographer and all. Yeah, so police yagambye we can use this song as a campaign song. Okukozesa abantu bagamba nti speed control nga era nga Flona wetwogerera ali mukajja nno Flona ali mukajja abamubanja munonye nenga poliisi yasimidde ddala omulimu ababiri bano gwe bakoze ng'ojjeko kyokka nti bo bayimbidde fe abali mu laavu fe simu abataliimu so olimba balikole remix oba bakoleyo ne version I think it makes more sense yeah traffic yennyini I think they should bwe banga poliisi yabendosis mukolayo ko version ya poliisi ejjira ddala ekyo poliisi spokesperson yoyo kubanze namaze okulaba mututeramu aba traffic head of traffic no the traffic no gamba abantu banaye beba vixen wali wonna okitegeera aba basimye nabadde maze okulaba traffic officer nga aluwanyi nenzira yo ntule mpulira oluyimba nenga controlali baby nkwata nyweza mpola speed control enja kunyiganyiga Naba police bagenzo lava ngeminyigo gibanyumira naye gambi video ade nungi speed yombi by the way mostly don't drink and drive nevinka abagamba ko tonywa novuga sometimes tibachibika tso tulaye kumboze eno nengeri aba police te ba appreciate nze mu ababiri bano beautiful speed control amagona kiyanenyo kinyambo kucha wakati ni mamukwano ndalunyo olunaku lwaliro tuzze wano nga tucelebratingako bayimbi bannaffe Flona ne Ziza Bafana abayimbye ddala akayimba akagwa mu doketi yaffe nga abakuuma ddembe jikira mandate yaffe nga police tulina okukuuma abantu n'ebyabwe protecting life and property so element ya speed control bwejja naffe tuba tugyembrace nga kubanga luyimba luno naffe tusobodde okukozesanga okukubiriza abantu baffe bulijjo betukubiriza okweyisa obulungi ku nguudo nga bakendeeza speed kubanga speed mugimanyi buli kimu bagiyita mu Luganda tugiyita namutta olwodduka zino obubenje bwonna bonna obusinga obungi buva ku speed so naffe tuzze wano nga tusanyukirako era nga tucelebratingiramu n'abayimbi bano abaliziga akayimba ng'ate kagwa mu byokwerinda byetulimu creativity ennungi nnyo nti osobola okukozesa kuba ekintu kyonna kyonna bw'okikola ne love kisobola okwetamu elements zonna endala so tubasanyukirako era that's why we are here to celebrate these two artists Lodongo ono yava mu traffic directorate yaffe ya traffic and road safety nsuubira be bamu ku bayimbi kati betufunye ndabanga tulimu ezo drives zaffe we shall lobby for them it's because it's a full directorate tujja bakozesanga bakama baffe tujja bagamba tulina abantu ate abakuba ekintu naffe kye tulimu mu element eri ya music akayimba ako kagenda tuyamba nnyo kubanga gavumenti nga bwolaba yateekayo ebintu bingi okutandikira mu signpost hamsi traffic lights era twagula n'ezi speed gun bakazireeta mpya naye kati ndowooza akayimba kano kajja kuyamba nnyo okusinga n'ezi speed guns zetwakola kubanga kyendabye everyone listens to music oba muzibe oba mulema oba wakyale eyo era ajja kukola ki ate kati ne message eri kuki eri kwakayimba so next time oba waliyo any other arrangement nga kwegamba baagala basobola okupromotinga ebya road safety there nja kujja just straight in mentioning Bafana ne Flona. Speed control. That is good. That is good that you're noticing.
Yeah, mwongera okozesa abayimbi bano. Ate bateka mu kinene mu videos. Yeah, so use them. But are you seeing how Bafana is really rising at alinga atabulako? Whatever he's doing good. Aina management yempya. I think it's doing a good job. Really? He's rising at a very fast speed. Kusinzira ku Bafana bwe yali abuze buli mwanga Bafana abadde ki. So aina guy ali eweeyo